Take your own. Mambo yaga likes ku TikTok. Buli muntu wemuna mufungula. Nera ekisikuva danzirina. Omanyire kase yali mana makulu, manyire makulu ajabute kujimbe opakawo. Yekwani akuzala. Waliyo widekali. Aniyo ya mudda ya backing ajiwo mulira. Senkubugo no bwe nakulampa ekitiibwa. Yo. Ono musajja ow'omutwe yagambwa amasasi gasaze bujenga mu bitundu by'ekyama. Ulira ansoko nje tukawulize kola mpala. Ono musajja erinnya lye erya siyaasa ayagala lituukiriza afuukire ddala siyaasa. Kati lwaki tetugenda mu kkooti ate batya yaani? Mukunja. Ebigambo bino kyemmanyi abantu bakakuwerezaako. Wabula mbadde nyala tukomyewo abamu kubatabuna bakubanga bakala video ngenda jubanga nkabati nayingirawo katini. Full figure agambye bakopolo bange banywa enjaga bamenka. Agambye mbwaline mmundu ayagala ku motoka. Emotoka yali manamakulu ekitiibwa kye agamba wakiyiye n'okikwata n'okiteeka eri. Kyakoleredde ebbanga n'ebbanga. Ekitiibwa kati ekitiibwa mu kifo ekitiibwa aleke kugamba nti kitiibwa agende ng'ayimba ekitiibwa. Ekitiibwa akisse mu nkola kwata ssente tetwagala kitiibwa kye twagala ssente zaffe. Wampuliddeko nga manja ekitiibwa kya Maama Alima Namakula. Gwe wampuliddeko manja kimu ki ssente milioni 4.6. Full stop ekitiibwa akisigaze atuwe ssente. Kambuze. Emotoka esawe n'ogogina. Yes, ffe tugirina ku kitebe ekikulu Ganjano Ame eri mu mikono gyaffe. Omuntu wakubuza ekikolwa ekyewakola kyekyo ekyali supposed okubanga kikolebwa. Kyekyo kyennyini. Era kiri mu mateeka ya tugoberera amateeka mu buli kye tukola. Mu byadda nnyonnyola omukyalo nobakali ne mu byaddala oba obanga bubbi. Kubanga yagamba kati mukunja oba ofuuse mubbi. Kati ate Maama Alima okutwala ssente zaffe eza Sako n'adduka ekyo kyo tukiyita tutya? Tugende mpola yanukula abatulaba. Ekyo kyo ekya Maama Alima ne tukiyita tutya? Kubulankanya oba. Kubulankanya. Oba obukumpanya. Nabituulawo. Obukumpanya n'obubbi birina nnyo enjawulo. Oba mwagala kiri kukifunira. Oba kirimu abatutte. Oba ekya Maama Alima Namakula mwagala kifunira erinnya ekkakkamuko. Kale banka weekuwola n'obanga obuzayo miliyoni 2 n'egyetwala eddaka lyo lyonna ebebbye oba bebeekumpanyiza. Kati nakati we babeera ng'ate abagamba nti banene batulumba kati nze full figure ke yagambye nti alina emmundu nina okumutuukako ndabe ku mmundu. Gwe totya kufa. Nze njagala full figure nkube ku masasi. Yagambye agenda kuyisaamu ggwe. Ulira nze numbye full figure oba yalumbye. Ulira ati mumpe ziri 406. Ate akasanvu kange Maama Alima yakalina. Muleke yeeyogereko tannafa. Yali mubbi. Tetwagala omuntu mbonnina emyaka mingi n'ebitiibwa ngo olira Senkubuge wagiwa omuliro. Olira omusajja ono watuukiriza erinnya lye nti siyansa. Ennyimba za full figure ziriwa atasobola nakuba yayima ne palaso twamula nga aluperforming wa otegedde lwa palaso na weekend empale akoyulika empale akoyulika empale empale ono yakataddemu nze njagala njogera ebituufu era wano we nasinze yalina omuntu gwe nayogeddeko naye nangamba mukunja ebizibu ebijjanga waliwo omukisa oguba gujiddemu gwe gwoba tomanyi. Omuntu nanga abagagga bwe bakasukira omugagga amayinja tagazzaayo wabula agakozesa ng'enkokoto okuzimba ekizimbe. Ekyo kye baakukoze bakwonoone balage azaala mu balaalu biki kozesa obwongo osabe ne Katonda wakuluŋŋamye oyiye engeri gy'osobola okikyusaamu si kukivaamu okikozesa okifunemu ate omukisa. Kye nakoze King Shiba abadde we yali agenda butabika n'oluyimba lwe yaleka ne ngamba ngenda kozesa vidiyo zennyini ze bakozeseza nti azadde tuto oluyimba lwa King Shiba baleese kiri bannyonoone kiwunzike ng'ate fenga ne mu bizibu tufunyeemu omukisa. Nulabyeko ku YouTube.
Speed zerudduka baluyita mukisa. Speed gerudduka ku TikTok awo twakayote saa ziringa 2 emabega. Challenge abaana batandikide ogenda ku account ya King Shiba oba kikebera mukisa by King Shiba. Yes. Bwete tugenda obavuga. Ebyo lina tubitegedde. Ebibadde bimufaako baddo bimanyi. Buli kimu kati ani mulala ayinza omanya ebifaako King Shiba singa mukunja. Awandetera ku kibuzo ekigamba nti yakazaala yazaala dda. Nakugambye tetwagala nsonga y'abalongo ba King Shiba. Now let me telling you the truth. Life King atasira aganja ne ame abonna amajewe gali wano amuntu tusazeeko olunaku olwalero akubyonna byonna ebitambula. I know ebanje mumbuziza mukunja mulete mukunja ensonga nyingi njoso olunaku olwalero mufana byawali okulaba nga byonna abiddamu ebibuzo byammwe. Olikiriya sina tabbo obulamu bulungi tebulina tabbo. Ambassador babuze tugende Owaye ganja no ame nga ntabufuulala kubanga ndaba ate kino kiralamuko anze ambassador wakabi na YouTube channel gye bayita ER News Uganda mwebale kubanga ate mwekomerako. Tulina omukunja atasira naye bangi bambuuza naye abeera ati omukunja ate n'atasira. Naye nga byonna ogenda kubanga ate obitegeera olunaku lwaleero Hanzi. Tutandikirwa leero kubanga bannange. Tutandike ne full figure. Olina obuzibu ne full figure. Full figure sina buzibu naye yalabika ya bulina nange. Ndoza katutandike n'ebigambo bino. Ngemuko. Kubango yagala ikisiku TikTok. Buli muntu wemuna mufungula. Naye ikisiku vadda nzirina. Omanyire kase yalima na makulu manyire makwaja akute kuchimbewo pakawo. Yekwani akuzaala. Wali owidde kali. Aniyo ya mudda ya backing ajiwo mulira. Senkubuko no gwe nakulampa ekitiibwa. Yo. Ono musajja ow'omutwe yagambwa amasasi gasaze bujenga mu bitundu by'ekyama. Ulira ansoko nje tukawulize kola mpala. Ono musajja erinnya lye erya siyaasa ayagala lituukiriza afuukire ddala siyaasa. Kati lwaki tetugenda mu kkooti ate batya yaye. Mukunja. Ebigambo bino kyemmanyi abantu bakakuwerezaako. Wabula mbadde nyala tukomyewo abamu ku batabuna bakubanga bakala video ngenda jubanga abatuleyingirawo katini. Full figure agambye bakopolo bange banywa enjaga bamenka. Agambye mbwalina emmundu ayagala motoka. Emotoka yali manamakulu ekitiibwa kye agamba wakiyiye n'okikwata n'okiteeka eri. Kyakoleredde ebbanga n'ebbanga. Ekitiibwa kati ekitiibwa mu kifo ekitiibwa aleke kugamba nti kitiibwa agende ng'ayimba ekitiibwa. Ekitiibwa akisse mu nkola kwata ssente tetwagala kitiibwa kye twagala ssente zaffe. Wampuliddeko nga manja ekitiibwa kya Maama Lima Namakula. Gwe wampuliddeko manja kimu ki ssente miliyoni 4,600. Full stop ekitiibwa akisigaze atuwe ssente. Kambuze. Emotoka esawe no gojina. Yes, ffe tugirina ku kitebe ekikulu Ganjano Ame eri mu mikono gyaffe. Omuntu wakubuza ekikolwa ekyewakola kyekyo kyali supposed okubanga kikolebwa. Kyekyo kyennyini. Era kiri mu mateeka ya tugoberera mateeka mu buli kye tukola. Mu byadda nnyonnyola omukyalo no bakali ne mu byaddala oba obanga bubbi. Kubanga yagamba kati mukunja oba ofuuse mubbi. Kati ate Maama Alima okutwala ssente zaffe eza ssako n'adduka ekyo kyo tukiyita tutya. Tugende mpola yanukula abatulaba. Ekyo kyo ekya Maama Alima ne tukiyita tutya. Kubulankanya oba. Kubulankanya. Oba obukumpanya. Byonna bituulawo. Obukumpanya n'obubbi birina nnyo enjawulo. Oba mwagala kiri kukifunira. Oba kirimu oba ekya Maama Alima Namakula mwagala kifunira erinnya kakkamuko. Kale banka weekuwola n'obanga obuzayo miliyoni 2 n'egyetwala ettaka lyo lyonna ebebbye oba bebeekumpanyiza. Kati naffe awo tuba twako eba yeesasudde. Kuba kwesasula kati kino bakitiina kuyitibwa kwesasula. Twesasudde oba takyetaaga kwenunula. Aleeta ssente yeenunule.
tewatutte mbu watutte aweddeyo naawe oweddeyo totawaana kuyita mu bafuulu figa baleese obubinja bungi bataddewo bingi bagenda leeta n'ebirala bagenda kunyonona buli kimu bagenda kikola bajja kugamba King Shiba yazadde abalongo bakugambe basobole okugyawo kino balage nti Mukunja tategeera byonna bagenda bigattagatta naye twagala ekintu kimu ki Mukunja emmotoka essaawa eno singa efuna obuzibu nebbibwa tugeze case in point kwemmotoka bazibba wano e Kampala guba gutya ogwolwo anti baba bagibbye ku nze nnyiniyo kuba buno obudde yange kigumiza nnyo anti bagibba nannyiniyo nze njirina nakuleetera uliriza omukazi wulira omukazi bw'omusanga yeemuludde agenze oba ali mu loogi n'omusajja omulala tosigala ng'okaya nambwe omukazi wange okitegedde kubanga akadde ako si ggwe ali mu nva oli azirimu essaawa eyo yennannyini ye kati essaawa eno emmotoka ya Mukunja atasera n'egganjano amenga ekitebe yaffe obuyinza obutekakamba erinnya lyo lya King Shiba kubanga agambye nti awamutuusizza n'okubanga ali ku yakubiddwa depression nemukuba Maama Lima Namakula mbu looya we yamuyambye omuzengulu kati ate wetulaga ne looya naye pressure zigenda mukuba bonna wabe nga tewali azza munne engulu so wafunye kakasimu okuva mu ba Lima Namakula essaawa eno takyasobola kunkubira kuba akimanyi mu likodinga okutereka obujulizi kuba nakimanyi asobola n'okwegaana kyova olaba namulikodinga oyo yenna ebyo byonna byembadde nta phone calls zange wakati wange naye nakikozesa bwongo ne ŋŋamba kanjije nga nkuŋŋaanya obujulizi bwange obutajja kuntawaanya bagamba olabika omuwaayiriza ng'ono wagambye presidencing advisor mbu kati noonya likes mami nina likes nina likes era mbadde nga nazo nga sezijja ku Maama Lima temukeerabira era awo abasinga bwe babadde babuliza Mukunja ba sente zino mwatandika ozisonda 222 lwaki ovuddeyo kati mbakwogera mu 222 nga tonnamanya Mukunja aliwo kati bandigambye abo bennyini anoonya linnya essaawa eno nkyanoonya linnya twagala kimu ki sente byenyamu emitwalo 6 yes tutameretemeremu engeri gye wajja ngozi waziwayo mulundi gumu ebya sako obimanyi sako muteekayo buli wiiki wofunayo 5 wofuna 15,000 wofuna omutwalo bwe zaamala okuwera Anderson bali luno ne Maama Lima Namakula ne balinnyawo baasi mpaka mu federation ewa Mr. Eddie Kenzo era Maama Lima yabadde annyinyonnyola aŋŋamba mbunze ngende ku poliisi oba mu kooti ndope Eddie Kenzo ne federation nange ne mubuuza alabaddeko muuma anti yaŋŋamba mbu essaawa eno mbu association zonna ziri under federation ne mugamba naye sente zange sente twazikuŋŋaanya nga ne federation tenajja abantu abamu ebandaba ennyinda eno ennenemu balowooza n'okutegeera zitegeera nze mmanyi gwe mmanja ssente balowooza n'okussa sissa abamu bamanyi nze ntwala okisigeni waabwe naye byaddala twagala ssente so Hanson ate yewamufunyeko sente zino zayitanga naye mu mikono bano bakopolo babuuze twalinnyeewo ne tulumba nga tugenze nnyiga Hanson twasanze yalinnye ennyonyi yagenze Bulaaya kuzina nkudi mu sente zaffe bo balinnya n'ennyonyi ne bagenda we badda mbo balina ekitiibwa kingi nnyo bambala bulungi beefuuyira perfume ez'ebbeeyi naye ate mu ebyo byonna ebyebbeeyi naffe akaffe akatono ne bajja ne bakatwala kakati oli ejjoogo lyetwagobye ku Ganjani Ame omukyalo ono nga abadde tawulikikangako mu mbeera naye kyobulaba abantu abamu abali eyo waggulu bagamba nti Mukunja ng'ensonga eno yagihandolinze obu tewabaddewo tewagezaako kubanga twali tuteesezza nga nina gihandolinga ntya anti Mukunja waliwo engeri gye tuyita ekyobuntu togamba waaya akasente ako nkaagala kati wagezaako keyo phone call zonna wakati wange ne Maama Lima Namakula gye nateekayo tubadde nga twogera bya mirembe omuntu watuuka ku leve kugamba genda mu kooti ng'ate sente z'omukuzikusaba teyagamba nti zitwale mu kooti entegeragano eba eganye okategedde
ate mmwe muwoleza maama Halima Namakula naye mwerabidde nti mwe temusobola mulumirirwa okusinga abaana be oba bakodomi be okugeza nga Rwema Namakula mwana we omukodomi Hamuza Sebunya kyogamba omukodomi yabuliddwa miliyoni 4.6 aziwe Mukunja ngambe ezikiza omuliro naye waliwo ensonga ate okuba bonna yababba dda kati nga bagamba Mukama kamutadde mu fikisi kasooka alepuke n'akaakaana Mukunja amateeka ga Uganda ogamanyi amateeka ngamanyi gagamba tobbanga ssente z'abaana bato oba naawe olinga awambye ate enkola gye wakoze wabadde nga awambye kunze ne maama Halima emyaka gyaffe ababiri ani alina osomesa munna amateeka maama Halima yalina okunsomesa amateeka bw'aba yagansomesa nga ndaga wofuna akawobbira bba nina okubba kubanga maama kye yakola yabba ku myaka gye abeera tusomeseza ffe abavubuka abato nti woofunawo akalembereza ng'osobola onnyakula okategedde bw'oba oyagala wolereza nnyo maama Halima noonya omuwala bamuyita Doreen Kabalebe yabadde ku live ya Kabaata ku TikTok n'agamba omukyalo oyo mubbi ensi ebadde tennamuvaamu buvimbu yakola ebinankani bino ebitwala abaana b'abanne ebweru okukola mbu n'alyoka bba naye nga buli ayagala omwogerako bagamba wakitiibwa nnyo mbu maama Halima kati ne Doreen Kabalebe anoonya linnya oba muwala oli omuwala oludde kati yakyusa dde obulamu okategedde kati kino fulufiga kyagezaako okukola nze mulaba gyalaga akakodyo nakagudde mudda era ganja ni ame saagala mulobe namu yadde akatono fulufiga kyakola akikola nakyo batudde ne bakirivayizinga nani kulu yonna nga we bali olwanira maama Halima olutalo luno kubanga basooka ne baleeta akabondo k'abaana awo ku social media ne basooka bavuma Mukunja mbu oyo ayesiba bwesibi ku maama tasobola kubba abantu ne babagamba bakulu wano ku TikTok temugenda vuyisizaawo Mukunja singa yabadde anoonya wakwesibako yandyesibye ku Hamu Kiggundu oba ku Kirumira oba ku Sudiiru bw'aba asonze mu maama Halima nti ye yabba ssente mukwate ssente z'omwana muzimuwe muve mukwewolereza ako ne kagaana ne bategawo aka King Shiba basobole okunnyonoona abantu bajja attention ku ssente attention bagize ku balongo ba King Shiba ako nako nenkagatta kakati baleese full figure badde muwuliriza wano ng'ayogera agambye gwe Mukunja abakutenda naye leeta abo bakopolobo amajagali emabega waffe wano mutegere nti emundu gye bampa mu State House si yakuzanyisa tukubako amasasi wuliriza ngenda lumba full figure ankubeko ndabeko emundu Mukunja omukazi yalayidde ye yanumbye saamulumbye sayogedde ku full figure sayogedde ku Hamu Kiggundu we nayogedde ku maama Halima ogenda kola otya ngenda mulumbamu yagambe kaso n'ogenda n'omuyimiriramu n'ekirala full figure tali kweretera bizibu sirika wetwasingana ne full figure kyangamba kyenku ebyo ebizibu ali kubireetera kuba full figure talina mmotoka gye ngenda wamba ekyo kinuwa si kyetaaga njagala ziika uno nja wamba emmotoka ya Bujingo nze nkugamba ng'asaaga byaddala twazze mu byaddala era buli alumba ng'omanyi byojjamu byakusaaga jangu ng'eko bagambye numbye ebintu bya Mukunja tetugenda wole atudde ku TV y'abalokole anti mukama we gwali oteeka mu buzibu full figure nga temunnawo accountability ya Pentagon va mu nsonga za Mukunja ne maama Halima Namakula tanu ogenda lete nkugamba by'amazima lekera wole otulotya ku TV y'abalokole eyo eya Muzeeyi Bujingo n'otandika owolereza ababbi ng'ate ovuma Mukunja kubanga nandigambye TV ya Mukama mukolo obwenganya yagambye mbo miliyoni obuna obu miliyoni bulamu emitwalo nkaaga bukuwambise emmotoka y'omukazi oli omukazi wa kitiibwa nnyo omanye ebbanga lyakuumidde erinnya lye akwate ssente zaffe azisasule oba obusente butono asasule busente temunnyonnyola nnyo tetwagala kutunnyonnyola nnyo twagala ekintu kimu ki okategedde
Olemeza akola obuntu obutategeera obuvulugu oleeta bustanti obutategeerekeka mbu simanya eyo mbu wakuba n'omuzeeyi Gerald Kiweewa mu bintu by'ekisirusiru. Anti Gerald Kiweewa tannafa naye ave ajja kuvaayo yeeyogereko. Okitegedde? Emmotoka eyo ebalirwamu nga sitemeka kuba kyemmanyi omanyi ku by'emmotoka. Eri miliyoni nga 46. Kuba mpya kanamba. Obanja miliyoni 4 reflecting difference sinene nnyo. Ne bank esobola otwala ettaka lyo ng'ebanjayo miliyoni 2. Ate bank eyo Wanoko bank anti ye iba ne authority. Ani agaba osolite? Ani agaba osolite? Ani agaba osolite? Kati wano mu Uganda naye abiga. Nze amateeka we nagajje. Osolite we nagijje we omama alima we yagijje okubba ssente zaffe. Mpita mu kkubo mwe baayita nange we mpita. Si kuba nnyo njogera amazima. Nze nkugamba bituufu mbikugambye leero ntunudde mu kamera. Mami full figure nkuwa ekitiibwa ku myaka gyo. Ne bw'oba oyingiramu ate kyokoze ensobi okyogera ng'otudde ku TV y'abalokole. Wandifunye w'oyogerera eno gy'oyogerera ku TikTok owawa naye k'okyogedde ng'oli ku TV y'abalokole ng'obitaddemu ne Katonda ng'omanyi owolereza ababbi. Kuba kati nandiwambye emmotoka ya full figure naye nze ntwala ekyo kinuuwa ekikadde. Gwola abigatta kati nja kutwala emmotoka ya mukama we. Mugambe omukozi gwe wateeka ku TV oba wamuteekawo atumokinge atumaleko emirembe nga gwe wamuwa katuuti bakakozesa okutumalako emirembe. Tunulidde omuzeeyi papa Senkubuge. Siyansa. Emyaka gya Senkubuge nga ava mabega wagiwa omuliro. Simanyi ekyo ekivubuka kirina abazadde. Simanyi biki ensi bagimazeeko emirembe. Minisita Senkubuge nazeeko ewuwo. Naye kuwogeddeko nagambyeko nti nkubanja mbu ekyo kyemukonja kirabika kigwi kya ddalu. Mmala kubanja ssente zange n'enfuuka omugwi w'eddalu nga we nali mpaayo ssente saali mugwi wa ddalu. Anko Senkubuge protectinga emmotoka yo, protectinga ekitiibwa kyo kuba nkikuwa ddadi. We bigaana okubiprotectinga nja kunona emmotoka yo bino byenjogera mbikakasa. Emmotoka eyo ne wulira njagala omuntu ayingire kyogamba bapapa Nisa Kisemakula bo nga basirise. Sindi nga asirise, Kenzo nga asirise, Lagadi nga asirise. Gwamanya ensonga lwaki basirise. Bamanyi nti tuli bakitegedde nti kana kali mu byaddala. Woyingiramu obubi n'ebibyo bisobola owambibwa. Mukonja. Oze okubanja ssente miliyoni 4.6. Abamu batandise okugamba oba kwebuuza nti okuva oli omukyala gwe wagamba nti waliwo yateekangamu ssente companies ez'enjawulo media houses ez'enjawulo zikuvunze. Kwe kuvayo naawe n'onyiga ng'egamba nti akubanja mbu yakuwa ssente zo wamuba ssente biki na biki. Gyali Yawaloda yayambyeko situla obusungu obwali bwebase. Nze n'abantu bangi nali nabeerekereza abo ab'ebitiibwa. B'ebitiibwa bangi nga bavuga amamotoka bazimbye amakalina bagenda mu kyaki ne bawa obujulizi naye nga bamaze kubba ssente z'abanako. Nze nali nabeerekereza ne ngamba abantu kabeeyagale. Ne natunulidde gyali yalinnya ennyonyi avudde mu Amerika antuukiddemu ne nkwata obujulizi ne mbumuteera ku ttebo ne nga Jaliya. Kati byogamba nti wampa kino wulira baganda bo be balya ssente zo nkusirikidde emyaka 3 ate oyongera kunnyonoona. Like nempulira nga neki wali otuseko ng'owulira okyayi embeera. Ate nga nze nasalawo nebeerera eno ndi obukomando bwange twebeere ne bakopolo bange izewe. Kakati we babeera nga ate abagamba nti banene batulumba kati nze full figure ke yagambye nti aline emmundu nina okumutuukako ndabe ku mmundu. Gwe totya kufa. Nze njagala full figure nkube ku masasi. Yagambye agenda kuyisaamu ggwe. Wulira nze nnumbye full figure oba yalumbye. Wulira anti mumpe ziri 4.6. Ate akasanvu kange mama alima yakalina. Muleke yeeyogereko tannafa. Yali mubbi. Tetwagala omuntu mbonnina emyaka mingi n'ebitiibwa ngo olira Senkubuge wagiwa omuliro. Olira omusajja ono watuukiriza erinnya lye nti siyansa. Taina no luyimba ayimba bintu bya TikTok
Enyimba za full figure ziriwa atasobola nakuba yayima ne palaso twamula nga performing wa otegedderwa palaso na weekend pale ako yulike empale ako yulike empale akempale ono yakataddemu nze njagala njogera ebituufu yayulika empale wahamukiwulira famire yateweza na kasanvu kakaawo famire yange nga wetaweza kasanvu kati maama alima mpa ezange enya mwenkwaga okitegedde abantu bano kitegeeza maama alima waba alina ebyobugagga nga we bagambye ate ezange yatwala zaki nze ava mu famire etaweza yadde akasanvu omulundi guno tegenda bakuvuyisa buli kyeboogera tulina ansa yakyo wano ku kitebe sisobola kwesiba ku maama alima nze ntunulaba n'abasajja minisa Senkubuga otudde ku TV y'abalokole muli kuwolereza ate n'omulokole mulamba nogolabo mojja kunekangirawo mu lutimbe nga ffenna tuli mu kamera okere ku maca naye mukunja nga tokyalina bitengo mojja kunekanga nga ntuuse ate mwe mulutandise nze ndutandise kunja bino byonna omuntu wagamba akigendererwa kimamalima abanga omaze n'emmotoka ye kumbi kuva weekend tulaka tugenda konkona weekend endala tannaba kubanga akutuukirira gwe muli towuliramu okute n'ogamba ono omukyala afumbira ki byali okufumba mbiraba n'ekyokumpa ssente kiri very risky kitya ssente zayinza n'obutazimpa lwaki alowoozaamu wakwata ssente ezo ne basasula mukunja n'abaana abalala bonna be babba bagenda kugamba maama laba ono kati bakimanyi nti abaana bali bonna bajaga okutusasula tulina kuwamba abaana bonna batandika owamba kati ojja kwesanga nga n'enju maama alima wasula bagiwamba kuba abaana babba bangi ne bava eno ne bagenda ne mu federation mbonayo Hanson bali luno yabbye empitirivu era bafeza abaana bapukamingi abayimbi sasula zino tukuteekemu sime tukusse mu ssako yaffe tukuwole kati Hanson olwamaze n'afubutuka n'adduka kakuni nga nnene kati bamanyi we basasula mukunja n'abaana abalala giba giwunye okategedde so kati lwaki tobivaako kuba omanyi tagenda kuwa anti bwe baagala mbiveeko baleka ate okulikuluutinga amagye buli woleeta ba full figure mbo bajje balwane obanga nsitula nze mbanga bivaako bo be banjijayo gyendi bo be banjijayo twagala kimu sente twagala kutunnyonnyola nnyo twagala ekintu kimu akasente kaffe egaali ennaku zino gy'olina mukunja tegambika ate nga waliwo jeno nalweso yakamala okwogera ku gaali ng'agamba ki jeno nalweso egaali ezo tezandibadde mbi naye egaali ezo aziwulirako amawulire amabi zisanga abantu ne zibanyakulako obusimu ne zibakuba egaali ya mukunja tenyakula simu nze omu ku balina egaali yaffe tenyakula simu ebanja beyawola nga tebaleeta ye tuyinza n'okutuuka ne tubeera nga tubanjiza ku bantu oli bweru eyo mu America waliwo yalya ssente zo yeebuzaabuza ali mu Uganda azinankudi ffe ng'otutuma kati gwe babba eri ebweru nga najja naddukira eno e Uganda kati mwabakola wano wano e Uganda tuyinza n'otuuka ne tukiwanika nga n'ebweru otuwa akasente n'otugamba ali Ethiopia nga mugenda mubanja ffe ng'otuwa akasente nga tuyingira Ethiopia ate kino kyenkola okiraba waliwo n'ensonga lwaki State House tennayungula bankwate kati Museveni musanyufu agamba akaana kanyambye ku nguzi kano abantu b'obuvunaanyizibwa bano ab'ebitiibwa bano babba abaana gwe kyonomanya ne gavumenti kyenkola era kyendi okukola ne gavumenti egamba yes olwo ye beesigaza obuyinza bw'amateeka kuba kati tusuubira mu kujyandigenze buba busigaddewo buba weebuli kubanga bino bye tukola tubikolera mu mateeka maama alima ge yakozesa otubba naffe ge tuli oyitamu okutwala ebibye mukunja maama alima singa akuwaabira n'agamba mukunja yabba emmotoka yange oguvaamu otya
Ya byonna ku nkomerero goloza kigenda kuggwera waso. Maze tugende ku nsonga endala. Anti wenjija mu maaso g'omulamuzi nga ngamba omulamuzi fe ababba emmotoka ffe twasobye ennyo singa ne yabba ssente zaffe eza sako. Emmotoka ya bbeeyimu naye mulina kye mutannalengera. Ssente ezabbibwa mu sako abaana baali bangi. Nze wemba nalina miliyoni 4,600,000 waliwo abaali bansingako. Waliwo be nali nsingako. Kati ssente ezo zonna ze babba osobola osanga nga zisobola okugula emmotoka gye nabbye emmotoka nga 10. Kati nze nabbyeko akamotoka kamu. Kati nze nakoze ekive nnyo. Okategedde? Bino biggwerawa era mu kyo kyonna mu kugitunda we baba tebaleese ssente zange. Ogenda gitunda ezo z'obanja oba otunda z'oyagala balance omuddize osigaze ezizo. Anti kati n'ebbanga lyemmaze nga tugikuuma. Lino ebbanga balina olisasulira. Tusula tutunula. Tefuna obuzibu ne wemba ngitambuliramu. Ogitambulira namu? Sha, jo ate saagigendeddemu ku Bukedde TV. Okumanya ne government ne TV za government zikoye obubbi n'obufere n'enguzi. Ne TV yanjaziza era nga we banzize bali baga tukoye obufere. Tukoye enguzi mu ggwanga. Kola ya president. TV yabwe TV ya government akoya abali. Museveni abakoye. Nabali mu TVs bakoye abali. Nabo babakoye. Bakopola tetwajingiza Bukedde ono mujja muwe ebifaananyi abakulu ba Bukedde bonna ne bavaayo ne bagamba omwana agirese nabadde n'abakuumi twagenza abantu 44 ne basooka baŋŋamba ne baŋŋamba abamu tebagenda kuyingira oleese bangi ne bagamba bate bagenda yingira siga kujja ku TV yammwe ne baŋŋamba kale muyingire ne tuyingira ne TV za government tezikyawulereza babbi. Kitegeeza ensi munange nno ensi okukyuka etandikira awantu watono bibanka byakusaaga. Obulyake buyinza otandikira wano okuggwawo. Mpola, process by process. Kubanga nze mbeera wano ne neebuuza gye mmanyi nammwe mukyebuuza lwaki Kenzo tannayogerayo yadde akagambo. Era n'abalala tusuubira. Lwaki Ragadi Sindi omwana we Fina Masanyalaze omwana we gwe lwaki mweno sitole mwagala gamba tebabiraba mwete mwebuuza lwaki tebannayogerayo yadde akantu naye olowooza bakyebaka ku mpeke y'otulo. Bebaka waliwo ensonga lwaki buli omu waali tanyega. Bamanyi eyinza okuba emmanduso y'okusaba accountability ya ssente zonna we zize zikozesebwa. Olyoka owulira emitawaana. Kale Mukunja abadde njala tugende ku nsonga endala. Emmotoka yo okufaana obutanya gwa kajja kuggweramu ng'ogitunze. Nja gitunda. Ya miliyoni 4 kati otubala ogenda gitunda 46. Oba ogitundanga mmeka awo? Ze banampaamu kuba ojjukira otaba na kaadi era otunda layisiko. Oli wagamba nti nkuwa z'obanja oli kubanga naye amanye ekigendererwa wakyo nti oyagala kugyayo akasente ogiwaayo naye enywa amafuta bannange akikola atya tegaweddemu jjo tetwatumizaga akadomola. Otambula n'emmotoka 3 ku 4 twatambudde twagivuze ye amafuta genywa zinaazo zino emmotoka endala. Okimanyi bano bamaama Alima Namakula n'abantu ababbi abagwa mu kkowe bweto ye balowoozesa ne Muzeeyi Museveni nti eggwanga liri bulungi. Kuba omusajja alabika atunulira emmotoka ezo naga ku mafuta gano gezinywa. Abantu bano bazivuga batya ne babawo ate ne bagamba ensi eri bubi. Emmotoka twayiyemu amafuta ga mitwalo 5 tetwatuuse ku Bukedde. Kuva wano paka ku Bukedde. Gaweddemu ne wabode 13 mbandi ku Bukedde. Okategedde naye bamaama Alima bazivuga mpaka ggulu. Ne bazivuga mpaka Jinja ne bazivuga mpaka wa bo amafuta oba amafuta boy eggwanga lyatabuse nnyo. So esaawa yo obadde otunyumiza nti zonna ze bakuwamu nga gwokivaamu. Naye tebalina kunseera nnyo yadde sirina kaadi. Bwe bakuwa ssente kale tugeze nga zisusse mu z'obanja balansi w'omukyalo n'amumuwa. Njasooka nsasuleko bakopolo bonna kuba basula bagikuuma. Then ka balansi nkabatwalire.
Ego bana zanga achatukala. Kopolo yatanda mulekanya bintu bye. Mbu Yesu yannaza ng'okyaddugala bw'otyo. Tugende ku nsonga wali we twade tutandika wagambye nti ensonga y'olubuto lwa King Shiba baagiyizzeewo bunyizi ebigambo ebitambula nga tugoberedde comments eziri ku social media newala kyemanyi nawe oyinza okuba waazirabyeko olubuto olw'abalongo oba abalongo taata bw'abalongo yani Tata w'abalongo tetwetaga munoonya nnyo. Abalongo beenoonyeza taata waabwe obeegana bakwokya tulinde gwe banaayokya. Leeta ekibuuzo ekirala. Lwaki bo ababadde wali ku social media badde bakomentinga nga bakuyozaayoza kikulika bweza Ssaalongo Mukunja? Ensonga eyo mu butono bwayo oba mu bunene bwayo ey'abalongo ba King Shiba saagala ebikke nsonga nnene eya ssente zaffe ze tubanja. Kubeera nabadde neebuuza lwaki era ebyo byonna bijja mukadde nga tubanja. Abantu abo balina ebintu bye baakoze nja bibanyonnyola ndowooza tukiweemu wiiki. Oleka omuntu manyi bagamba enkima ogireka newalampa omuti nerowooza ekweka bunege bwayo kumbe eyongera bwanika. Abantu bano tubaleke bongere okuwalampa omuti. Ebintu bino byonna abaliyo bipanga be bafere ababbi ba ssente abali ku kibinja kya Maama Alima Namakula. Kati babadde bagezaako teekawo eno ensonga y'abalongo ba King Shiba ebuutikire ensonga ennene naye wonna tubalaba. King Shiba kye baakoze bagenze ne bakozesezza omu ku bafamire ya King Shiba ne bagenda gye twateeka King Shiba ne bamugjayo ng'abazze okumulabako kuba King Shiba abadde mu budde bwakuvaayo bagenda omulabako era ne bamubawa ne bamutwala ne bakola ebyo bye baakoze byonna. Naye nafunye okunyiiga okw'amaanyi kuba nasoose nange neetwa ne ŋŋamba kuba baalaze nti wuuno azadde abalongo ali mu ddwaliro naye nga ava okuzaala abalongo aliko make-up. Ava okuzaala abalongo ayambadde akaleega. Ava okuzaala abalongo nakawere n'ennyiiga nga tulina okukola ataaka entuufu tubawe essomo nti Ganjano Ame biralamu olumba oteredde. Naye we natunudde oluvannyuma ne ntegeera bano baagalako njijja ku mulamu omukulu. Okategedde kaakati era wano we nasinzidde nina omuntu gwe nayogeddeko naye naŋŋamba Mukunja ebizibu we bijjanga waliwo omukisa okuba gujiddemu gwe gw'oba tomanyi. Omuntu nanga abagagga bwe bakasukira omugagga amayinja tagazzaayo wabula agakozesa ng'enkokoto okuzimba ekizimbe. Ekyo kye baakukoze bakwonoone balage azaala mu balaalu biki kozesa obwongo osabe ne Katonda wakuluŋŋamye oyiye engeri gy'osobola okikyusaamu si kukivaamu okikozesa okifunemu ate omukisa. Kye nakoze King Shiba abadde we yali agenda butabika n'oluyimba lwe yaleka ne ŋŋamba ngenda kozesa vidiyo zennyini ze baakozeseza nti azadde tuto oluyimba lwa King Shiba. Baleese kiri bannyonoone kiwunzike ng'ate ffe nga ne mu bizibu tufunyeemu omukisa. Nulabyeko ku YouTube. Supiidi ze ludduka baluyita mukisa. Supiidi gye ludduka ku TikTok awo twakawute essaawa ziringa 2 emabega. Challenge abaana batandikidde ogenda ku akawunti ya King Shiba oba kikebera mukisa by King Shiba. Yes. Bwete tugenda obavuga. Ebyo lina tubitegedde. Ebibadde bimufaako badde obimanyi. Buli kimu kati ani mulala ayinza omanya ebifaako King Shiba singa Mukunja. Awandetera ku kibuzo ekigamba nti yazaala dda. Nakugambye tetwagala nsonga y'abalongo ba King Shiba. Now let me telling you the truth. King Shiba okuzaala kikola amawulire ne kissa eggwanga ku bunkenke.
yagejja kutuuka kweyo level y'omwana nnyo omanyi gwe womutuusizza King Shiba we yazadde mu ggwanga ye yazadde yekka teriyo balala teri mulala yazadde ku olwo yekka ye yazadde oba King Shiba mumuyita nsolo nti kuba ate n'ensolo zizaala oba mumuyita musiyazi kuba abasiyazi ndowooza ye batazaala nti muneewe aba yazadde kyamaanyi nnyo kitiisa kyewuunyisa nnyo njagala okubagamba Hanis Saalongo oba Saalongo oba Bweza oba bikoze bitya twagala ki Mama Alima n'amakulu asooka atuwe ssente nze buli kakodyo ke baleeta nkalaba soko ogambe King Shiba congratulations katusooke tufune ssente atulaba abamu tetunaba yadde funa yadde omuntu w'okubazaala mu mwana yabazadde mwagaliza ono naalinayo kadaame waka alina akadaame waka mukunyalina ebigambo okitegeera ttaanu kyengezaako okugamba era nabalabye bayomba nange nga mbawulira bayomba ffe tunywa n'enzaalo tetufunanga yadde akaana akamu King Shiba kati nabagamba nagamba bakyali bange nziraba nnyo nabagamba ekya King Shiba zaala abalongo kyogaa kisinga olinya ennyonyi nagaa teweepima nnyo ku King Shiba zinakyali wange Sire Queen yawalulwo yayogera nange ng'omulaba n'amaziga gagala muvaamu nagaa mugonja namala makeerere nina PhD naye King Shiba nsoose okulinnya ennyonyi ne mugamba ebintu bya Katonda tokakambeera kati n'abantu abafollowinga King Shiba buli we munaabeera ngaawo pressure ne zibakuba King Shiba ffe tunywa eddagala ly'oluzaalo tetufunye yadde akaana naye Shiba abafunye abalongo pressure zijja kukuba gwe yongera kwegatta abalongo bajja kujja oba obaana bajja kujja ne buli we munadda ngaawo King Shiba atuuka atya ku kino atuuka atya ku kino atuuka kuga buli kyonaamulabangako nga gwe tonnakifuna ng'ofuna depression okategedde so tukwate empola tugende empola everything will be okay tusooke tufune sente zaffe zetubanja tufune sente zaffe zetubanja era tumale ofuna sente tulabe embeera Mama Alima sooka atusasule ekikulu kya sente twagala sente zaffe tetwagala nsonga ndala yonna ebikke sente twagala sente ebisigadde byonna mube bagumu ku kitebe Ganjani Amema Kindye enteekateeka zonna ziri oke naye twagala sente omusajja abadde kibannange naye Shiba omujje wala omanyi waliwo omukyala yajja n'agamba naye King Shiba yali nga kasasiro Nkunja n'amulabamu omulama gomanyi kyekitegeeza okuzaala abalongo sawa zino baneemulemedde ku balongo negoma y'abalongo batadde internet kuba tukyaliko ennaku King Shiba abateeka ku bunkenke kulwe yazadde ye kamuloze gwanga mumanyi abantu abazadde abalongo mu ggwanga bazadde abantu bukuja yekka ye yazadde kale nga wali nti yekka ye yazadde twagala sente zaffe okuva ewa Mama Alima n'amakulu Calvin Kayanja tumalirize naye yagamba ako kyomugamba ye yabazaala yagambye mbu ne maama we ngenda muzaalamu ne mama wa King Shiba yes embadde nnoonyaako wasooka mwana kati ne maama essaawa yonna naye mukimanyi lwakuba saagala nnyo Calvin Kayanja mugenda wala munda nnyo okategeera omumanyi kyokugamba just musajja waffe oyo mukimanyi Calvin Kayanja alina omuwala gwe yazaalamu omwana naye ng'oyo omuwala alinga mawuba awedde emirimu asinga ne King Shiba bwavu naye ajja mu kamerawo neyeetukuza nnyo neyeetukuza n'abawa buvunaanyizibwa abantu mu kamera balaga obuvunaanyizibwa bw'otalabangako omuntu ajja mu kamera n'agaba emiliyoni ng'ewuwe
tebafunye yadde ekyokulya. Mwe ne mutendereza gundi mugagga alina ekisayamba. Bakaluvini Kayanja. Doni yaliwa. Donasia. Doni wa TikTok. Musajja. Yagaba essimu. Yagaba tekino n'agamba agaba iPhone. Omanyi Uganda osumagiramu katono ozuukuko eyiseewo kati ako ngamba dde saakategeera. Mukwano gwa Kabaka. Wewe ntinda. Ntinda. Esimu bagiwaani. Yabagiwona ani? Shifula Zambe. Tomanyi amu essimu. Anti olumu Uganda wosumagira ozuukuko egenze leka awo nali nsumagira. Wagaba milioni 2 kumba agabye ekyebiri. Kamera ngagamba kwata. What's my pennies? So mukunja. Yeah. Calvin ye. Bwate bigambo bibwo bimuwa. Calvin Kayanja alina ebizibu bingi. Ayinza okuba kati yeeraliikiridde olw'okuba alaba emmotoka gye nafunye gye nvuga nga yenkana ne gy'avuga. N'atyamu ngalowooza nzize vuganya ye. Sivuganya naawe Calvin. Mu nsi buli omu adduka lugendo lwe. Naye nga ebyadala yamuzaalamu obadde oli. Ebikolobero Calvin Kayanja byalina talina yadde n'okuwa amagezi ku nsonga yonna mu ggwanga. Bantu kwekaza. Gwe funa bakyali bange bakadaama. Calvin Kayanja. Funa bakyali bange bakadaama bagaye bakubuulira ebizibu bya Calvin Kayanja. Ojja kuwandiika bbulaka book eggweko. Anti nze nkugambye nja funa obudde ne Ganjani ame yange. Tugende tunoonye omuwala oyo Calvin gwe yazaalamu. Mawuba awedde emirimu. Abeera atumana Calvin nyense wa kukitiibwa. Abantu b'ebitiibwa abo, abantu b'ebitiibwa ekitiibwa bakimazeemu ekitiibwa. Bakijabuludde nnyo. Nze nga nali mpuuga ekitiibwa. Masias. Yammalamu amaanyi ennaku zino zonna mulaba ayogera nga atalina maanyi. Ne byonna otunula n'osirika. N'ogamba ate tunaakola kibe baffe. Kasigaze erinnya nti ow'ekitiibwa. Tetwagala bitiibwa by'abantu, twagala ssente zaffe. Kale tetusobola kusukkawo. Next time, bye bye.